Miranga na biwobe Asiya wa Chelsea afudde. Amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpewo we bukeeredde gayinza okuba ng'era bassebo ne bannyabo okukakasanga tegawooma yadde n'akamu n'akeddagala kikakasiddwa nga Asiya wa Charles ate bassebo ne bannyabo avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukazi wattu ono nga wogenda maaso okubanga omulaba yafuuka wattutumu nnyo oluvannyuma lwe yavaayo n'akola ky'osobola okuyita wedding oba stunt wedding n'omwami afaanana omukozi wa NBS Chelsea naye ng'ate naye si ye Chelsea omutuufu, naye nga bano baagenda maaso okubanga bettanira embaga. Ekiwanuuzibwa mbu bano baali bakola advert ey'akalango ka gawuni akamu bwe batyo wakati mu kikola mu ngeri ey'akazanyiikirizi ebintu ne binyumirayo era bwe batyo ne bafuukira ddala abantu ab'ettutumu n'okutuuka kaakati mukazi wattu wafiiridde Bambi. Ono ngamba Asiya wa Charles yayongerera ddala okufuuka ow'ettutumu ate era bwe yasinkana munywanyi we ennyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine era bassebo ne bannyabo. Ono n'amulaga omukwano ogw'ekimmemmette bw'atyo n'amwaniriza n'emmaka ge oba oli awo n'agamba nti amufumbire kacaayi n'akakasa nti nno ono amusabira essaala n'amutegeeza nti ateekwa oba yali waakuteekwa kufuuka pulezidenti akaseera konna bw'atyo n'amusimba essaala n'amusabira ekintu ekyamwongera okufuuka ow'amaanyi. Mu kufeffetta kwe tweyongedde okukola ono yafunye ky'osobola okuyita intestine failure oba ekyenda okwesiba n'olwekyo yogayoga nga wuuli bamuddusiza mu ddwaliro ekkulu e Mulago mu kugezaako okulongoosebwa ate bassebo ne bannyabo nsobola okuvayo ne nkakasa Bambi ono kwe kugenda etagenda badda era nga kaakati ze mbuyaga ezikaza engoye. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna lillahi raji'uun. Tasoose kubeera w'amaanyi oba kusika ky'osobola okuyita national attention. Yasooka mpola mpola abantu mu kitundu wabeera okubanga abasikiriza. N'olwekyo mukazi oba mukyala nzaalwa ya City nga yazaalibwa wali mu bitundu ebyamulimira zooni Mukamwokya ghetto. N'olwekyo yali agenda maaso okubanga akuba ebidongodongo nga wayimbira ku bidongodongo ng'azina mu ngeri gy'abadde afaananamu nga Zolo. N'olwekyo abantu ne bamuwa ssente newankubadde yali tannamanyika ono ekitone kye ekyokusanyusa abantu yali yakijja wala. Tugenda kutuusaako ebintu byonna naye nga kikakasiddwa nga mukazi wattu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kati gwe nkolera ekintu kimu, subscribing, osharing, commenting, ffe tweyongera okukolera okufeffeta okw'omuzinzi byonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV. Kitalo nnyo, kitalo ddala.